byalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madela Care agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Bwe tweyongerayo mu malindiriro amalala abatuuze b'Essisa baguddemu ekyekango bwe basanze omwana wa mutuuze munnaabwe ng'afudde mu ngeri etategeerekeka. Okusinziira ku batuuze bazadde b'omwana ono bandibanga be bamwetidde kubanga badde batutte ekiseera nga bamutulugunya. Abatuuze b'e Katalemwa mu ggombolola y'Essisa be baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kw'omulenzi Kaweesi Jimmy ow'emyaka 15 gyokka. Omwana ono abadde abeera ne Stephen Saling era kigambibwa babadde batera okusowagana ku nsonga ezitali zimu nga n'olusembyeyo waliwo ensimbi ezisoba mu 38,000 ezaabuze gye buvuddeko. 38,000 okuva ewaka nti ssente ezo zaali za kibiina. Ndowooza omwana oyo we baamunenyaako nadduka n'avaawa ewaka ate ne basigala nga n'abazadde tebatutte nnyo buvunaanyizibwa kumanya mwana aliwa asulawa wabula ne bamusaako singa tukulaba we tumulabirako wonna kumukuba miggo omwana ne watabaawo okusonyiwa mwana. Webogeredde nti omwana omuwala yayogera nti naye yagenda nga bamutulugunya. Kitegeeza n'omulenzi wagenda okufiira naye yafudde mu ekyo ky'okumutulugunya. Okusinziira ku booluganda lw'omulenzi, omwana ono Kaweesi Jimmy tabadde mulwadde kyokka nga kibabuuseeko okukabatema nti yafudde. Tubadde kuva mangu eri kulabija nnyo omusajja mwami Lubanzi n'atugamba Jimmy ali eri mu kibanja kyafudde. Natugamba oba mwamukubye abise bubi. Naye tetutegedde nti oba yalwalako oba kiki wabula yafudde bufi. Omulambo gwa Kaweesi poliisi egututte mu ddwaliro ekkulu e Mulago gwongere okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza ebyogerebwa abatuuze bwe kugenda mu maaso. Kingdom TV, Basirika Sarah, amalindirire.